abega wa radio kwata kutuko mozibirize neriso limo oyinza okuwulira entunuka ng'ekutuja. Goalkeeper wano Bradley Collins agambe Magoya gweyanga ojja kakasa duni yeno refali abawadde ebiragiro ebisembayo agabe ova ku line bagiddamu olina okubeerawo bakuba omugogwo era bwe bityo bitambula musajja tu Bradley Collins yasooseemu Manu they are on tension ya waggulu wanadama twawule gwa Liverpool yatuuse dagama nzize kukola mpira gusudde ne bagujjawo tegugenze wala wuno ano tomukaine naye mpira gumutiti katulabe penalty za Manu wano Omusambi Carlos Enrique Casemiro Kajambia Kanajolo yaliko ku timu ya FC Porto kubanja bamuja ku timu ya Real Madrid bamugula millions nsanvu aina Champions League taitagambikako musajja w'amaanyi nnyo mukulu myaka n'embirowoozo yasose penalty goalkeeper Bradley Collins unaddukayo Casemiro abuuza atona alakawa agitidde nene Casemiro kenyini wuna atula amaga Casemiro baba bwatula nga bwawulira baba bwatula nga bwawulira kama bwegana mpitawa Bradley Collins wano amugambe kwa Casemiro mbenta tolimu refa yabagambe bigambo bere bitono mukube katulabe penalty soke ya Manu wano. Oh, their chance to come back to Wembley is in their hands. Singa kibakiganyo ono uli Liverpool resezo bolozalai Carlos Henrique Casemiro akuba penalty ya Manu esoka wano uno nakuba bamukute Casemiro bamukute wano bamukute tusose ntukulagula nti tunulanja tunule badde yakweka agenda kuyita goalkeeper Bradley Collins ompira agukuma mama omanyi bagamba lwoto owone enkolo gy'olyakebekawa bagamba dogamba nti ebimbe tebyala yes okay Umela Casemiro n'akaswalo ke unaavaayo era etwaja atunula anoonya wagenda kusaliikiriza kufuluma kisaawe kye Wembley kakati musiraamu aze Haji Amir right Onana si mulungi mu penalty Onana si mulungi mu penalty baba Haji Amir aze wano eno bagita crazy Sunday ate tukomadudi bampakanya golo namba 2 eno bagita crazy Sunday wewe Haji Amir right yatebye mu kyenda is now back to get a goal via spot kick. Haji Amir right natambula emo biri nakuba nenywa goli 0 banafu baklabu ya Coventry bobo wagira Manu debigere kati bisatu mabega wa radio tujikuba omugere kwata kumaso kati zibiri za maso gombi amatugate Manu bamukubye penalty wano nenywa Haji Amir right swaba gabe ya Allah haula munyazi Mungu webale Diego Dalot yaze nebo ababo atuna nebo agenda okuba abali enamasuba mu kikajo abali eriyo wefe mbiri zimu lwengo abali mu kibanda kya Salongo Lukubwe namasuba awo abali mu kibanda kya Sunday Kelise kyambazi mugulinde gujja kugwa mu kibanda Diego Dalot Texeira bamuja ku FC Porto Mourinho ye yamugula millions 19 yakuba Diogo Dalot nenywa goli emwemu agambye Casemiro tata kompireti ya fenze wendi gambye nze wendi najja kolera ya timu yakanya kabade kalungi nnyo Mani emo egole mu timu y'abasajja aba Coventry nenga Mani akakuba penalties 2 omusambi omu Nigeria Victor Boniface nga yakatuuka ku kisaawe eddakiika 5 kaba mwadde ekibumba kusaidi aliva kuze ne Dortmund muno kabejja Victor Top agabanzi bya golo yange Victor Top wano katulabe yakuba penalty ya timu y'abasajja aba Coventry City my friend Victor Top era tunulya ddala nga Top Mani bamukuba katulabe Onana yakechanga Victor Top amukabeze ndi Top nawe kimukubye omupira nga mungi nnyo Onana agudde busogo mpira ne gunywa mwacholi Victor Top gambye oli oyo Top yennyini baba Onana bamusindise for early refreshment akubye golo yebadde tatwala mu busaale n'egikuutiza agambye munzibye ne mujja kisasulira aze n'amukuba akasaale kabadde kamukikuyu kamuyise mu buyisi baba kati kekiri nti atebye abadde mu Denmark era mu Denmark yakuba baleese wano musambi wano katwabe Christian Denman Eriksen yenaka
akawala atakamumyansa nga paasi y'amanda alinga ataasiba ku ponteiro naye naye bw'aba bwatuna bw'agenda okukuba owa mani okwata kutama deni mani erikiseni yaliko ku ayakisi wuyo ku tottenham wuyo ku inter milan wuyo ku maniu nakuba nenywa sinia teo bulungi nnyo ayongerera bikatagamba zeno timu ngenda givako ngende ku Arsenal bwagambye naye babakadde kagenzeewo nekubadde mwangu nnyo omusambi Christian Denman Eriksen yava ku Brentford okujja ku maniu mungu yali amujuludde mu World Cup ye yazza bibye baba yali World Cup si Euros yali Euro yes yali Euro yes Euros mwe yali afiiridde kakati no wano eyababye Karamu O'Hara ze agamba bango bakwa Aston Villa nga sinabye baliriza kakati kambalumye aze kumaliriza mission Karamu O'Hara wano aze kumaliriza butabalo wano Karamu O'Hara nakuba bakute chadacho nana akuteyo gumu onana agumwasiza niye changa unaga mundabye tetukomye obumuzannyo agemo baze porobia jemveli waffe mana agumwasunda bulungi nnyo wano kakati bali biri buli omu yakakuba penalty 3-2 zezinywedde onana akutaddemu ebigiravu so nagamba banaye nange kambeko kyenkolera eggwanga aba daivinze bulungi nnyo mpira nagukimayo nagumwasa waliwo mpira gwali gwa Man U ne Aston Villa Bruno Fernandes yakanira penalty no Cristiano Ronaldo Ronaldo n'agimulekera nayagala osima panenka yakuba omupiira negenda ne gugwa etirinyi kakati uno yazokuba Bruno Fernandes Miguel Bogues biri abakakuba bali basatu Bruno Fernandes la kapitenali yava ku Sporting CP okujja wano nakuba smart one negunywa guli satu agambe no timu nagisigala konze kaga katonda Bruno Fernandes akubye lasaya ebadde yekulaga musota agambe omusala gw'abasambo tosika baguwanze mukulu ne goalkeeper nagwe butambala ne gunywa wali ekyanna mukaka kakati manie na penalties 3 atenga timu ya Coventry baina ebiri ne manie akakuba nya Coventry akakuba 3 bakubeyo kuna wano olwaza amagama gona natebo uno atulaye bwala lingo muzi w'emisango katulabe wano omusambi Ben Sheikh jukira kapteni agemveyo oli Fernandes atebye kapteni nange ndi kapteni katulabe kapteni kuwanga te banula team zabwe Ben Sheikh wanagenda kuba amaga Ben Sheikh wano Ben Sheikh adanseno kankana ladies and gentlemen nakuba inje nze namulabidde baba maga jamaze abadanonya waita kugenze mbira amaga nnyo kapteni agukubele kugenda mu nyanya ala Ben Sheikh abali mu kibanda wali amasajja okulira na poliisi wa Salongo Lukubo pira gweri amanyangwa omupiira gye gugudde muganda wange goli 3-2 amazina amakope gamenyongo gagambye oli kapteni yatebye nange ndi kapteni kankube Coventry yakalemwa 2 Lutateba mwano Rasmus Hojlund wuno mani yakalemwemu Rasmus Hojlund Lutateba yakuba penalty ya mani ey'okutaano wano bwatebeyo kabaka weddemu bwatebeyo it will be done and dusted kasitata kiba kiwedde mani yo begenze ku final Liverpool guzikira essaawa yonna Lutateba Liverpool wano Darwin Nunes emulemye wano Lutateba Rasmus Hojlund yava ku timu ya Northland nagenda ku timu ya Atalanta Bergamasca Man U ne mugula millions 7.2 akubye enta wano Man U bagenze kuvayo Coventry bamukubye agenze Coventry bamukubye baba agenze oh my god it's unbelievable Coventry bamusibide bikunta ku mumwano bamugambye ojja kakasa lwaki ba top babayo mani esose mukunyulako wano Coventry agenze ate kyali kikyuka agenze final ya Manchester Derby nakuza omwezi 25 tudda wano Wembley wenyini wekugenda okubeera okumanyani eyetika ekikopo ekyo kale n'ensonga bwe zityo bwe zitambula ne mwena bwe twatandise n'abeeri almost ku saa 11 mwe bali kubanga ate mutuwuliriza. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages,
well suited in a good environment overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ngeno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you